Herbal Products Limited Kojjabonny Musawojowe ya one more time wetuli okubaweereza ebiva mu ggwanga wamu n'okubajjanjaba tuli mulako ku bilini abaiteki ya Pastor Kakande wotukawo n'obunanga n'otukubira mu kubizisimu ensonga zonna zonna nezitambula bulungi sirinzeka Musawojowe one more time ogamba oti ndi bulungi Kojjabonny wasize oti bulungi jebaleko Uganda wange je bukeredde nga happy independence mwenna guys happy belated independence belated ebero olubalwanja ne katulwe independence olwalero ate olubalwayise anti ugambye ekyaka kati lero olubaluyise logamba belated naye kati lero lwenyini bagamba happy independence Uganda wetukoledde video eno lero independence Uganda eweze emyaka emeka yebulire simanyi myaka giweza balenewe kyokanga toli mu Uganda nga temubeera ebitwaza naye Uganda yandibadde tenaba nafuna bwetwaze ndowooza yabufuna by accident Uganda wefulidde obwetwaze tulina omwana yeekuza social media internet omwaka guno okuba gwatandika social Nicole tannaba kuva mu mawulire naye asirikamu katini nadda kuno social media pretty Nicole yatukubye ekigwo bakita kiko naye kati awo kiba kitegeeza pretty Nicole yakatubuga emyaka ebiri guno gwatandika kwali kituufu era naguli omwaka ogwagwatandikira kiregeeza pretty Nicole akyatufuga kikale akyatulimu kuba azikiramu katono nakomawo nakapya azikiramu katono nakomawo nakapya ayagala okuva ku internet naye ayagala abeere ng'ayogerwako tukola babeera akola busikanisikanji bw'obuntu eyo mu kukutu obutategeerekeka bumukomyewo naye mwana muwala weewumuzeeko kati abamu beebuuza pretty Nicole yaani abasinga baali bamuwuliddeko pretty Nicole yajja atya mu mawulire first of all pretty Nicole yajjira mu ssaka za mukwano gwe we baali ab'emikwano pretty Nicole yeyo ssaka gye yajjiramu nti mukwano gwe yamukwata ne boyfriend we ne balwana oba ne bamukuba kati ne tuvaayo ne sympathy empitirivu ennyo kirwanirire twavaayo no pretty Nicole nga tugamba bannange ekiwala kito kyane ekyo nkoze biki balenewe pretty Nicole twavaayo ne tumusaasira omuwala yamukuba Queen Kafta still yagira embaga awo Queen Kafta yasibwa teyali mbaga naye kwali kukyala Queen Kafta bamusiba but after era guno omwaka Queen Kafta nakola nnyo gulinga mwezi gumwe mabega omusajja yennyini eyabalwanya yagenze n'akyala wa Queen Kafta naye n'essaza lyabadde genje omwala yageyatula zebadde ng'alina gwalumya lwaki abawala muzina nnyo nga musonga nedoli yabadde alina gwalumya gwe bw'otunuulira okukyala okusinga oba emikolo egibeera okubeera bw'okuti yabadde alina gwalumya ate nze nkakasa bulungi nti n'okwo okukyala omwana omuwala oyo yateekamu omukono ayinza n'okuba yakaaka omwami okujja okukikola alina kyayagala okukakasa omusajja yazze ewaffe ye musajja gwe nnakubirako emisege gyakula yali awunya omusajja oyo nali sisobola kumuleka yali awunya future omusajja ng'awunya future yange ng'eri mu maaso egireki ng'andaba bagitwala bakube n'alongo social media kuliko abadde kakasa bantu omwami nange namulabaawo neŋŋamba bayitawo abakikazi mulekerawo tukako emikolo tewali nsonga lwaki omunkako omukolo oni gwogenda okukakasa nga tuzze ku mukwano gwe pretty Nicole yo we baabimuweereza naye kennyini bwe yabiraba yakonkuludinga agamba eri yabadde birthday teri kukyala kuliko birthday cake nze baŋŋambye eri birthday mbu omugole omukyala yabadde akuba ennyimba ezikoona ate ng'akakasa nga wawezezza emyaka emipya bagambye nti omugole abadde akakasa nga wawezezza emyaka bagambye yabadde anyumye naye nti ng'akoona ne banyumiza awo beyageza abaali ababbi b'abasajja
ate ng'ali serious yali birthday batera otunuulira keki yali tewe tosobola kuba ng'oyambadde bulungi tosobola kuba ng'okubya amasuuli kankigeraageranye okukino ekintu kiri simple you know tosobola kuba ng'okubya essuuti yo oba oyambadde gawuni yo n'oyambala tangira mu bigere oba oyo no tangira kintu kya buvunaanyizibwa nnyo please ati kintu kya buvunaanyizibwa sando zino zigenda mati chapati zinene za umoja tangira kintu kya buvunaanyizibwa tangira tewali kuziwa mama tangira ndala mama oyambadde bulungi nnyo gomasiyo ate n'oyambalirako sabako batangira ate oba osudde buyinja olabanga n'abalunda ente balinayo engato zaabwe ezinyirira kati Pretty Nicole Gwen Kafuta kye yakola nti keeki teyali oba obuyinja yabusa oba obuyinja atlesti wekubanga okukyala ewassenga it's not necessary nti genda osale keeki netuvaawo ate bayina okukyala kwewasenga temubaamu keeki netuvaawo netuddewo omukyala Hajati Kuluthum eyalaba omwana ono ku social media nga trendinga maama we najjayo n'avaayo natukakasa omwana wange luto biki omukazi watu n'alumirirwa ng'era omuzadde yenna omuntu ow'obuvunaanyizibwa najja n'agamba omwana ono yakomawo class nga ndaba bw'abeera kulaliza obuvungulutawano engeri gyaddamu abantu nga si yabuvunaanyizibwa olowooza bwe tumwogerayo ku ssomero tekirina kye kimugattako n'akwata ebbujje n'alizza mu ssomero n'amuweerera n'asoma paka bwe yatula ebibuuzo bye ebyakamaliriza eby'ekibiina ky'omusanvu Pretty Nicole bwe yavaawo yagana okuddamu okugenda kweyongera ku higher studies n'akomawo ewaka n'addayo mu bulamu bwe obwa socialite bwe yakola ki bwe yabeerangamu yennyini eyamuyamba eyamujja eno ne bamuzza ku ssomero n'omwami we Pretty Nicole bw'akola ki bw'aliko essaawa zino bw'ali mu kusabuka live gy'akola abeera ku mukazi bw'abeera n'emikwano gyeyo gye babeera ku mukazi ate babeere nga bakwogerako birungi ng'omuntu alina kye yagatta naye baba bakutta batannya lyo balisiiga bucaafu nze nganze nandibadde mbuuza Hajati Kuluthum right now nganze omuntu omusekinoomu akola ki ku social media kiki kyakola Hajati Kuluthum talina kyakola social media but ngwera omuntu yenna anyumira obulamu bw'okusirenga zo Hajati gwenga gwe obulungi bwo n'okusigaza ekitiibwa kyo n'okubeera omuntu nga bwe wandyagadde obeere wandibadde ova mu social media ng'omugenzi Haji Muzata bwe yali akabega wa kamera divine weesonyiye social media kubanga tolaba muno etandise okutatanya infact yatandika social media eno egenda kukuba Hajati ekwambule nze nkubuulira kambo abatamanyi Hajati Kuluthum wetuddako emabega yali mukyala wa Muzata omugenzi Sheikh Muzata Sheikh Muzata yali musajja musiraamu mugundiivu wano mu ggwanga Uganda ng'amanyiddwa wonna ng'era amanyikiddwa wonna wonna kati Sheikh Muzata yoyo omu mukyala we bwe yali asinga okwagala so Sheikh Muzata yafa mu biseera bya covid awo around covid si covid awo bwe yafiira awo Sheikh Muzata mwe yafiira pasita Yigabizayo bwe yafiira mweyo period eyo abo abantu bwe bafiira but Hajati Kuluthum oluvannyuma lw'okufa kwa bbaawe amawulire gamwagala nnyo abakamera bamutumuzaamu kamera engeri gye kyali nti yali muwala muto ng'ate alabika bulungi yalina face esikiriza ab'amawulire ng'ate naye ng'omuntu ali open ayogera ate ab'amawulire gye kasita omuddamu aba agenda kwesibako mpaka kumbirabo so ab'amawulire beesiba nnyo ku Hajati ate naye n'abanguyiza kyebakola ki kyebaagala okuba olutavanga mu mawulire so amawulire gano galimu Hajati gajja kukubago ekyo kikkirize kigaane naye nga ensobi endala Hajati gye yakola wadde ogenda kuyamba omuntu osobola okuyambira omuntu ewaabwe oba ebweru n'otamusitula muleeta kumuyingiza muki mu makaago tukkiriza ffenna twabiwulira era tukimanyi nti Kuluthum bbaawe Mr. Akram yeddira kimunne ono Pretty Nicole amuyita kojja kati oba oluganda olwo lwamusikiriza okuleeta kino ekiwala awaka manyi naye ne wawandibadde oyamba Pretty Nicole
yandisigadde abeera ewaabwe oba n'omufunira essomero n'omujjanga waabwe n'omutwala ku ssomero n'ava ku ssomero nadda ewaabwe gwe era ng'obusonga obuyambi obutwala ku ssomero oba ng'ogenda ewaka ewaabwe n'okola ki n'omukyalira n'obeera nga tomuleese mu makaago kumanya biki biri munda mu makaago naye kati wakwata ekyana n'okireeta mu butuufu abakyala bannange tusooke twetunuulire nga tulabe ani gwoleeta mu makaago gwe nga gwe oyimiridde otya noono gwoleeta ali atya hajati fenna tukulaba naawe weemanyi oli mukyala munene nnyo waleeta omwana alina body shape waleeta omwana anyirira ewaka waleeta omwana gwe gwomanyi gunasobola okusikiriza n'oyo eyeekumidde ebbanga oyo omwana newobulinaana faazi akola ensobi faazi asobola okukozesa faazi ensobi si yasinga naye balinanyo bateeke wamu babeere bonna ajja mukozesa ensobi oli wadde yali mwanyina naye yandibadde takola ki like beddira gumu naye yandibadde tamulinanya mu nnyumba ye kubanga ate hajati fenna tukkirize tugane wano ku social media olaba ffe abebweru tumanyi obuzibu bwa bba wa hajati naye ate hajati yatamanyi buzibu bwa bbaawe hajati oyo bba wa hajati tomulinanya muliro abakazi bo buli omu ayagala asooka amwambula kirisityafe sitinga ekiri mundaawo nzosobola kuninanya naye anti gwe naye waliwo omuntu gwolaba nga ye tosobola kola ki kumulinanya muliro wano waliwo omuyimbi omu yajja n'atugamba kimundaba wano nze mmanyi gye nvudde n'omwami wange era nze tusobola kubeera mu mawulire nitakwogera nti mwami wange ki mwenzi ansinga omukyalo oyo wena mugitege wa mu Eagles Production ani gundi Jofule Butaya omukyalo oyo ne bwabeerawo akola ki akyogera yennyini yakigambira mu mawulire nti bbaawo akola ki amumanyi kati fenna tuyige baami baffe hajati amanyi obuzibu bwa bbaawo Kuluthum omanyi obuzibu bwa Akram mwambazi w'amasaati Akram gwe bakwatire mu scandals yaleka oli omwana yagenda n'azinira abawala mu loogi n'atazisasula yabatwalawo ate n'abalekayo maama wa Pretty Nicole atugiddeyo obujulizi mwe bennyini mwe muleese bino ebintu mu social media hajati we mwamaze okuteesa ebintu ewaka ne mama Kuluthum lwaki wajjeyo ate n'obigattamu ono omuwala kati waliwo ka video waneeno waliwo ka video wano ke nasusa okulaba nabadde social media lino si lyange olabadde gye nasusa okulaba waneeno katono nnyo video eno eraga mama wa Pretty Nicole ng'ayonsa nze mbadde simanyi mama wa Pretty Nicole ayonsa n'okuyonsa mama Pretty Nicole okuyonsa kisikisi asobola okubeera ng'omukyalo oyo Pretty Nicole ye first born Pretty Nicole wadde tulaba batugamba emyaka gy'alina nange kenyini gyembuusabuusa nti sigeejo naye omukyalo era alina omwana w'emyaka 2 asobola okuba ng'akyayonsa kisinziira engeri gy'osipeesinzeemu abaana be so ekyokuyonsa kya mama Nicole tukiveeko kubanga asobola okuba ng'akyayonsa Pretty Nicole si mutonyo kwoyo omukyalo si mukulu nnyo ate bw'aba nga first born akyazaalayo n'abalala nga buzibu so ekyo tekikwewuunyisa mbadde simanyi so kati mama wa Pretty Nicole tulaba ffe twalengedde amawulire we twalabidde amawulire ago nga tulaba Pretty Nicole waali n'abasirikale mabbali mama wa Pretty Nicole ng'awandiika college bitusazeeyo nga wakwata vidiyo zo awusideya twakunnyonnyodde nti ebintu byebikolera kamera byatususa tetugamba wetwana ensonga zikutana netulwana ku polisi naye kati kambuuze okwetonda kwetaagamu kamera ennaku zino okwetonda tekwetaagamu kamera tekwetaaga kamera ate n'ekirala byabadde agamamu n'ebintu byakukolera mu kamera omwana ebintu yadde tabikolera mu kamera ebyo byali mu mwetunzaawo nze nga mbeerako okwo naye mbadde sinabira Pretty Nicole diwe yali abirise mu kamera era baabugyeyo bujjo bwe bali mugamba mbunosayawe yagamba omuwala agakola bwoti ngeno tumugyeemu sente yali akoze okola live n'amukolera live n'agamba tugenda kola kyokoledde mu kamera ekyo kyobaokoze bwoti oba n'okikolera video this is mbadde ntunula mbadde Pretty Nicole ono mugoberera nnyo cause nange ndi public figure ate ndi munnamawulire oba kitegeera Pretty Nicole ono mbadde mugoberera naye badde siraba nku Katambi ng'avuma gundi ajja ti Kuluthum abadde amuvumira ku social media ki
ku X kweni Facebook kweni Instagram kweni hajati nga y'omuntu alina okwetegereza katusomera ntero yabadde nga saga kwegamba mbala abalamu abadde amuvumira sibiramu nange sirabawo masina kusonyiwa njagala okuwandiika ekiwandiiko kigamba bwekito tojja kuddamu kunkuma kubanga munnange obera kwisimbagana n'onkuma okiwulira mukwano n'ensonga okiteeka olw'ensonga sijja kuma mukazi ono nze yamulumba ekugwe ne musaba obuyanja omukazi ono oteekemu ensonga lwaki onkuma kubanga sikisuubira nti gyeri kubanga olwajja wagenda kukalirawo okusomera saaberako naawe kakati majati Kuluthum webale nnyo okuyamba Pretty Nicole naye si kirungi saagala omuntu tomuyamba ate n'omulangira yamba oba kola lidda ate nze obulamu bwange nze kino kankigambe kalabe bakama bange abankozesa nkola ne Basese Tours and Travel nkola ne Mabirizi Products Limited. I think companies bbiri zenkozesa naye nze saagala nze nganze saagala kunyamba ate nojja oba noyita ate newoso oba noyita mu muntu omulala n'okimugamba nteyokunde namukolera kiro bw'ate nzoze yamuyamba ekyo ekintu my dear friend sikyagala era oba owulira ng'oyagala kukiŋŋamba nze kampuni mungobe ate ekyo yandibadde takyogera hajati kuba ku social media fenna tukimanyi tewoleeta kimu mbuno hajati yaweeredde omwana oyo okudda kusomera nti yamusomesezza nesiyam amusomesezza ekibiina kimu anti yamumazisakitegeera anti era hajati alina kyakontributize kubanga Pretty Nicole ne bwe kuba agenda ku kosi ena nga bamusaba ka certificate ka P7 buli abadde takalina naye kati alina kyasobola owaayo kitegeeza alina kyamugaseeko certificate za P7 ne senior tebikyayamba wano biyamba kati lwakuba Pretty Nicole nandikwadde amagezi at least ddayo gatteko neeyafu tasobola tebikyayamba biyamba birina bw'otuuka kati Pretty Nicole omulaba okumanyanga ebya senior tebisobola buyamba n'ebya P7 Pretty Nicole ayambala uniform agende ku kyeyakome wazimbe wanendo we yabeerayo ewa Haji ne Hajati Kuluthum n'abasaba okugenda okukola byonna tubijja ku social media banaye mukamwa kamama waliwo omuwala wano gwesaategedde ono omuwala bamugyeko interview naye saamutegedde kumanyanga audio yamugamba museducing camera record him tufune nudes tuzite I think kino kintu naye oba okuba kukizannyaye baleka kyabadde kibulamuko webanga bituufu Pretty Nicole kubanga eira ayinza okuba ono mukwano gwa Pretty Nicole nga balina embozi wakati nze naawe jjo nga tugeze tulina we twatuka kale waliwo kalito akabondi akatonotono tuli okunyumya emboozi eza siriasi ez'okusaaga kati tumanyi mwezo emboozi ezo wayinza okubawo voice note emu gy'oyinza okugatta ku kintu nekola statement oba okitegeera kubanga nze we mba nkola voice note nze omuntu akyasinza okusaaga nze tolina ky'oŋŋamba kwanza omuntu gwesisaagirako yejjuze oba ne boosi wange naye kati mwe mumanyi buli bawakamenti bange nsaaga nnyo byompeeko ali awo nga Nicole yasooka kuŋŋamba wase tukolayo kasita nti nga tulaga mbu tuyombera musajja konze angemugamba konze bambi sibisobola nemugamba nekyatsinze nga sibisobola munnange nze bazadde bange mbakitiwa ndabe mwebyo ebintu mbanyonyola atya nti ndi mu kunoonya likes nemugamba ate nze saagala nyo ebintu byakubeera ku social media naŋŋamba kale kati nali awo white out days ngajja naŋŋamba nina anko wange amuyita Akram konze Akram naŋŋamba ye naŋŋamba wuno kankuweereza screenshot nampa screenshot nga akuye screenshot ya gundi video ya Akram video nga ali ku TikTok koye kwe kuŋŋamba ine njagala weetege bawa Akram bawa Ajati wa Dr. Kuluthum koze natsindikira audio one time view bulungi njirina audio ngaŋŋamba olaba njagala tukwate nuzi z'oyo omusajja ojagala omwetege tumufunemu nuzi nzikwate nzisaasaanye
oba sekyo tugasooka tumuggyemu ssente wagano zitatu zitumugere tugenda zisasanja nga tumugjamu ssente. So yali ayagala mu blackmailinga. Leta audio nze njagala obukakafu maada. Yalinga mbuulira mugambe otimayo musindike ng'osikina audio w'ebityo bw'ebityo. Oh my God. Bw'ebityo ngera byagala. Tubulire audio gwe n'ebyokugira ebyokwemuula otyokwe. Kyembasaba kimu subscribe nga YouTube channel eno wonna olabye video eno. Webanga otulabidde ku TikTok still subscribe genda likinga abantu w'obutima you comment okitegeera. Naye mwabali ku YouTube subscribe nga YouTube channel eno sharinga eddagala weeriri eberi abaami n'abakyala weeriri waneeno era tuli mulako ku bbiri wamu ne ku Freeman. Katuyongera ne ka video kano katono nnyo. Kulumbuzabuziddwa. Audio esoose gy'otugambye ebadde etya? Yaŋŋamba yasindikira audio naŋŋamba nti simanya njagala kukola ki njagala oyo bakusumu uyo Akram bakusumu njagala nkole ki okwate oyogere naye mukwogera naye wakuba video call tandika okurecordinga mu malembo otandika omugamba mbu yohoni wenyigamba be simanya mbu omugambe yeyambule simanya mbu neŋŋamba kale nze ebintu ebyo ebisaza sisobola omulinyisa imaani mbu yeyambule mukwate video nga screen record njagala kuwuliriza ddoboozi lya Kati.Nicole nkakase yeno ebyakyo byaganye webya byaganye awo nali mugamba byaganye muli kale like audios nga wamuteekako kawoomera nedda just nazeesindikira wano message for myself Ngozi ya Kati.Nicole interview tetujja kugimalayo wala ebintu bya Kati.Nicole biwanvu ate nga Kati.Nicole according to me najja nkyogerako abazze bangoberera Kati.Nicole wafuna erinnya femu yo wagifuna kati mwaka mwebyo bisagalo byolimu ebyo Kati.Nicole kati saa zino yandibadde naka business ke kasobola alangira ku social media olaba abantu ba TikTok abo abavudde abalina zifolo buli omu agikozesa era jana kubona abakuba ekibozo akukira mu business nga naye agibakuba maama ate bagende ne baba okimanyi nti era babikozeemu sente naye Kati.Nicole omulimu gwali mukolera ku social media ndakasoboke alitinako bukakafu boni Kati.Nicole atunda nsolo ye abamuguzeko bennyini be bajja ne babitugamba era ne babikomeringa n'abalala ogenda okulako nidda bannange maama Kati.Nicole naye yagambye mwe aboogerera omwana wange mbuno simanyanga yeetunda mwe mumugula naye abo abajja ne bamugula be bajja ne babitugamba naffe ne tubyogera ne babikomendinga n'abalala n'omala n'otubuuza mwe abamukuba era ababyogera mbuno yeetunda mmwe temubikolangako ekibuzo kyeyalete ku social media era nsaba mu comment section ogende muddemu ki maama Nicole mwandibanga mubikola naye nga temubikolanga ye mwena temutunda zammwe okimanyi baba wasane mukakkana wamu ne muzibu omu katono nnyo okimanyi nti ono Shifro Ozambe yafuna erinnya just ne lijjira mu kwegamba lyatugwako bugwe Shifro Ozambe ne bamulinyisaamu awo kati yakakana teryamumanyi naye yakola saluni alina ka business bati nawulidde ng'ate akaaba emabega awo naye waba yakikola badde siddangamu mugoberera bati wobanga Shifra wakola saluni ye wakola mune saluni yo big up but I think Kati.Nicole kati wano watu takyaddayo kusoma takyaddayo kukola ki kwegamba takyalina kyeyeyongera naye anonye bizinesi kati kuba kati sente kyeki mukadde kanene Kati.Nicole okozesa obulungi bwo ng'okyali mu social media eno trust me waliwo omukyala yali mu vidiyo ya Bobi Wine yali mulungi nnyo oba kiggwa leero omukyala oyo yafa naye yafa akenenye omujjukidde oyo omuwala eyali mu vidiyo ya kiggwa leero balalalandala nti kiwala kyali awo nga omuwala oyo yali mulungi oyo omuwala yafa bamuzize waabwe mu kyalo nga ne gundi nga nebwabwe
ennyumba ey'ettaka eyiwa kyali ennyumba z'ettaka gyeziri zo gyeziri neŋŋamba bannange awo we nagambira gundi gwe bone weetereeze ekyana kijja kisagala waneeno banange omuwala omulungi nga yakenenye oba nga yasensebuse buladi teweegomba mutunulako nze nkubuulira amazima omuwala omulungi nga yasensebuse oyo omuwala yeekuba akaziga yeekuba pafyumu eyo nga yasensebuse waliwo n'omulala wera gwe baatwala ku Herbal oba wamulabako alinnyo mu mboozi za Kati. So guys mwetereeze naye yali muwala mulungi nnyo kati mukyala mulungi nnyo naye alabika buli fonna banange mwetereeze abasajja abatulaba ffenna abawala bano tubayaayaanira era tetuganye ku ebimu bye tukolerera oba ekitugamba ogenda okukola katugeze oba ekitusindiikiriza ogenda okukola kubeera bulungi kubana mukyala mulungi kubana abaana naye Katonda wakuyamba musajja gwe ng'olina omwana tola n'abaana bo oba okyalina access ekyabalaba oba tolina access ebalaba weetereeze bulaadi naye nga n'omwana nga yeeyeetereze kuti Nicole wadde maama atugamba olumyaka 15 oli wa 15 oli mukyala anywa caayi ayokya alina n'envi mu kabina maama kyeyakoze kwata endalulamu weekuuleyo maama yakoze kino ekintu ekigamba azaala ekirya kiwongere ekyo kitegera maama yakoze ekintu ekigamba azaala ekibi akiwongere maama kyeyakoze era yagambye wakufaana bo n'omwana maama ye omwana we by the way maama kyeyakoze kyalina okukola kubanga waneeno negatumba tulaba muwala we najja nakola ebiseera bayo nadifendinga ngaki ng'era taata naye ng'ate mulimu gatumba lwajja mu midiya nayogera ekintu nga muwala we kyeyakoze nakenyini ne bwoba gwe mutuufu wandibadde lwakiro sirikira wa gyoli kubanga kadipostinze kadi bane gatumba agenze nnyo naye still ate asobola oyimuka najja mu midiya nadifendinga muwala we okiwulira so ne mama Pretty Nicole kyeyakoze omuzadde yenna kyalina okukola ki kyalina okukola Pretty Nicole bw'obanga ekintu kino kyebali mugamba mu namaloboozi gano agaakuluma ekituufu kiri nti bw'oba wakikola nga wali oyagala kuswaza afula mu ngeri bwekyo kyali kyabusi naate bw'oba tewakikola nga mulikola stand nomumanyi hadi ati weesonyiwe social media ate weesonyiwe nze mama Pretty Nicole nina omuwulirako mama Pretty Nicole yagambye ajja kufa n'omuntu twasoose ne tutuula mu meeting abantu basatu ne twogera bye twayogedde nga tetwetaaga kukola ki biteeka mu mawulire twabadde tukyali awo ne tulaba nga Hadija Kigozi ayingirawo ate mukwano nnyo gwa Hadija yabadde akwata bidiyo Hadija Kigozi mukwano nnyo gwa Dr. Kuluthum nnyo ng'abasirikale bayingirawo naye nga twabadde tulina ensonga ze twogeddemu Hajati ne tumunnyonnyola buli kimu ne tulowooza nti ebintu bigenda kukola ki bigenda kuggwa bulungi kubanga twabiteesezza bulungi okiwulira ne tumunnyonnyola ensonga lwaki n'omwana Nicole yali muli atuuse ku mbeera egamba nti kaakole kojjaawe ekintu bwe kityo amupangira omwana amuswazi okiwulira ne tukimunnyonnyola first of all Akram yatwala essimu ya muwala wange Nicole bwe yagenda bwe yava ewaka namuggyako essimu namukuba ne muggyako essimu essimu eyo Akram nampita n'aŋŋamba jangu mwannyinaze leeta Pretty Nicole omwana muto Pretty Nicole omwana muto naye abantu babapa abagezi alina emyaka Pretty Nicole alina emyaka 18 wanaweza asatu gajja kuba amagezi naye nti akantu keyabaze kabwongo Pretty Nicole akantu keyabaze abadde asobola okufuna musente zonna gayagala
Akukwata n'oluzizo lyo nga mugamba ngenda zitowasioleka zituwesi. Azifuna zonna zayagala. Kitegeeza Pretty Nicole yonna gy'asirikireyo mu buganga bwe n'abawala. Obwongo bwe buno butambula nnyo ate kyasinga okwagala mu nsi z'essente. Tafuddeeyo kuttattanya kitiibwa kya muntu yenna ekasabeera ng'akoze ki ng'ayingizza ssente. Pretty Nicole obwongo bwe bumalire ku kabizinesi nakabizinesi okateekemu obwongo bwonna okole kuba mu kwambula abasajja b'abaana. Akisobola bulungi nnyo bbona akabantu. Ate ogamba nti mutaka asobola okaliya n'akakola. Kuba bangi ababikolera ne babifuniramu ssente. Kati waba biraba ku miliyoni naye abatekyala kapanga. Asobola. Naye nga why would you do that? Yateekayo apology wano. Apology nga yeetondera Pretty nga yeetondera Dr. Hajat Kuluthum. Nga yeetondera Hajat Kuluthum. But sorry for that Hajat Kuluthum naye all and all bwene bawo mwetereze. Mama yavuddeyo n'ayogedde simanyi lwaki maama w'omwana ono yavuddeyo. Ati ekyamugisizzaayo baagudde ewaka. Hajat yazze ewaka nga tebinajja mawulire ne babiteesaako. Omukyala yagambye bazze ne babyogerako nga bali basatu. N'alowooza ebintu bikoze eki? Biwere. Baabadde baakagenda bwe bati. Baalabye Hadija Kigozi ku social media ng'agera ku nsonga y'emu. Baabadde baakamaliriza ekya Hadija Kigozi. Bagenze okulaba poliisi eyingiddewo. Kakati nabo we balabye poliisi ng'eyingidde olw'amazzi poliisi nabo ne bakola ki? Ne babiza mu social media kubanga oli Hajat yennyini ye yakoze eki? Bagambye olw'okuba gw'olina ssente osobola okugula bannamawulire. Kati mwasazeewo mukole ki mubiteeke ku social media naffe katube ku nti. Pretty Nicole wano ensonga z'abaddayo Akiramu okusirika totuyita abasiru tulina bwinowo mungi. Ye bamulina baaba. Tulina bwinowo mungi. Mpulira. Naye tusirika. Lwaki ez'entalo tubadde tetuzaagala. Naye bw'odde ku mwana wange oyagala omufuula asasiru. Nange sijja kuviirako awo. Sijja kuviirako awo. Sijja kuviirako awo. Oyo ni mama wa Pretty Nicole. Era ng'omuzadde yenna bwe yandibadde ayogera. Kubanga tosobola kulaba muntu nawe ne bwe wooba ggwe. Ng'omwana we oli amukutta mujolo ng'amufuula kasasiro. Amutadde wansi amwesimulizako ku kisoto kyonna. Bw'otuloobere mu kaasasiro. Social media eno gye tuliko. Ebintu bya Pretty Nicole nze ngambadde siraba. Biri eyo munda, biri munda. Kati ate Hajat ye najja n'atugamba muno biri ku social media. Hajat entalo ezo zammute tetuzimanyi omwana gwamu. Fine wamukozesezza endagaano y'obutaddamu kwogerako naye abadde takwogerako kubanga ffe tetubimanyi ne byabadde akwogerako. Abadde takwogerangako. Ne bwe kaba kasazeewo okwogera ku Hajat kamuwa ekitiibwa. Era tekamala kagamba muno Kuluthum Kuluthum. Kagamba Hajat Kuluthum. Ono omwana yampeereza era mwebaza. Naye tekaddangako awo kakole sikando zikakuwala naye kakwogereko oba oli oba kakuvume oba kayise ekigambo kyonna ekivvoola nga katiza wa Hajat. Ebibadde we mabega. Ebibadde we mabega. Pretty Nicole abadde nasagaze n'ono bungi. N'ono kafa. Ebibadde we mabega. Sirabyeko wonna bw'ayogererako Hajat ne bbaawe. Sibirabyeko oba okitegeera. So balanewe Hajat weeterezenga gwe omuntu. Ffe tetukulinaako buzibu. Maama w'omwana ono omanyi abazadde be bantu abagamba y'omuntu asembayo. Nze muzadde wange ekintu ekisembayo mu bulamu bwange. Kati engeri gye ndi omusajja omuzadde n'abaana bange be bantu benyinza okusenze nga nze nze bayitawe nze buba muntwala mu ntwala naye sikiriraako buzibu muvume vuma nga oyagala naye nze bazadde bange be bantu abasembayo era muzadde wagenda okulabamu ekintu kuba nze kati kale kanewereka example nti nze muzadde wange andaba nnyo nga ndi happy talabanko obunyiivu bwange naye wagenda okutuukira ogamba nti bono yanyiize ebeera nsonga nkulu nnyo waliwo ekikyamu kozi nze everyday buli kiseera nze mbeera happy ate nze njagala nnyo emirembe njagala nnyo peace and love so maama ono teyandivuddeyo okwogera nga tewali busungu naye maama we yaviiriddeyo okwogera bannange ebintu nga muwala wange kyabadde kisuse so kyabadde kintu kyamanyi so Hajat nga gwe omuntu weetereze ensobi tugiteekako gwe ne bbaawo omupya gwe wafuna maama wa Pretty Nicole Abulamu ekisooka agazeeko ogamanyi. Agamanyi.
weeyambulira Mutoni wamuyita bulungi nnyo n'omutwala entebe. Who is Mutoni? Tojjukira ono omuwala yali Mutoni yalabika woyo naye kati waliwo ono omuwala tomujjukira eyandi n'omwana hali bwe yalekawo mu nnyumba tomubira ku mawulire. Oli agamugampitako sijja kuviirako okakasa tewabiraba akola mutolina sikando zigomumanyemu sikando z'abakazi oyo ayambula buli kika ate talina sente ayagala okusasulira emeroozi. Abaana bonna so basimbwa wano babaatanga okuga okumotoka ng'ogenda paka mbeki bannaye naffe tusirise naye tukooyo atula mbadde nkusaba weesonyiwa omwana wange si gwe otuliisa yadde mulina ssente yadde ogamba nti gwe wagenda ebweru okuba ekyeno naye naffe ekitono kye tulina simwe mukikuwa mulekerawo okwonoona erinnya ly'omwana newankubadde nga akoze ebyo byakoze waliwo atabikola mbadde ngamba wano yakugamba yakusaba omutwale ekwego akole yakusaba omukubire connection yakusaba ng'ayagala okugenda okola wamugamba otyo wamugamba ebituniro okulima okwokwetuula wemenyini wagamba frikiti ngobereko jeni mateeka otandika okwetuula olowooza tetulimanyi byonna byoyogera mumanyi olala wali omugamba nti jangu obeere ng'okola nedokita Ssefuko munawo nezilaisi ngeza duushi kati duushi komulaba kiriza dokita Ssefuko amagezi gonna gosooba Nicole magezi omusajja gwe naye byonna mbadde nga muwulira n'ensirika naye omutamusiri byonna obimanyi n'engeri gye weekazaamu nze nkumanyi bulungi nnyo nimbalinga abo abatakumanyi buzabuzaabo abatakumanyi maama bwe muba mwayamba ne mutwala Nicole okusomero kyemugamba mugenda tukamira bukami. Bannange basasaddwa abantu babuliji tuli wali Nyanama opposite Beko supermarket tukugobera ku passport yo gwe ayagala okufuna passport naawe ali ebweru ng'oyagala kufuna ndagamuntu ye Uganda tukikolerako ddala bulungi nnyo. Endagamuntu yo yagwa kwene byebisinga okututawaanya oba bw'ayagala okulinwalinga visa yo ng'oli mu nsi z'ebweru si lukontakiti nga basasaddwa abantu UG awo no tukuyambirako ddala bulungi naawe ayagala okuleeta omwagalwa wano e Uganda okumulambuza eggwanga Uganda waneeno tukikolera ddala bulungi nnyo. Tulina kyetuyisa the Dubai holiday mu December ono tugenda kubeerayo nnyo nnyini ddala era nga tukulambuza Dubai abaliyo omwaka oguwedde nange Dubai naliyo omwaka oguwedde basasaddwa abantu babeera yandikamu tiketi okuva ku byokulya nze nganze omukozi. So respect to you guys Mabirizi Products Limited kwe tuli awo no tuli mulago ku bbiri roundabout bali mukikola bagiteekamu bitaala kati gwe yava mu Uganda roundabout ye mulago bagikola ku church awali amafuta ga ash bakolawo kati otuuka okulawundi oba otukubira mukubiza essimu nobanga ojja ate nga tukuwa obwetaavu waffe oba okitegeera tuli ku paaka empya ekizimbe bakise Freeman Building level 2 392 972 awo lyedduuka awo wetuli awo ku paaka empya oba okitegeera. So wekyo tuli Musawojowe wefoward gundi ku gundi ka Pretty Nicole ajja Kuluthum ne bbaawo mama Pretty Nicole yakatambi yakatuusiza okusinziira story eno gye yatandikidde nnyini yagireetera amawulire yinza omwekumi kubanga kati akatambi katuuse mama Nicole ye atugirayo wino yennyini naye ng'omusajja omukulu ategeera omwana wa muno najja gamba mpa ku connection njagala kutandika kukola tutuuse ku bulamu naffe ewaffe tuli bubi ng'omugamba nja kuwa connection ogende ebweru weetunde really oba osigale muno mu Uganda agenda okonectinge ne Ssefuko fena tumanyi wano Dr. Ssefuko ye yatya obwerere bwa Nakankaka nga mukyala we kuyini yeegatta naye n'abuta yatadde obutambi bw'enjawulo yabeera mu scandals ezitategeerekeka ng'okonectinga omwana wa muno oba oyo gwe mwedira ogumu gw'ogamba gw'oyagaliza ku Dr. Ssefuko seriously nedda waliwo ekikola ki ekibulamu waliwo ebitakola ki ebitagatta Kati Kuluthum gwe n'omwami wo mukibule mwetereze n'ekirala for God's sake wallahi Kati musaba muve ku social media at least mugigende kitono obulamu bwammwe obusinga mu bukuumire ebweru wa social media mutulageeko kati temulwesembereza nnyo bannamawulire kubanga bennyini bye bagenda obbavuyira
Mama Nicole teyakoze kituufu okuvaayo okulaga social media obulamu bwa muwala we omutuufu n'obutabalinnyako nnyo okubasigako kisooto. Ffenna tubakube tugambe nti be bakyamu, kumbe bakazi baffe nabo balina bintu bye bakoze eki bye basirikidde. Move on with your life. Nicole weetereeze. Find something better to do okusinga okubeerawo okulowooza scandals oba okusinga okubeerawo ogamba kanebe nkaza kyange zifuneka zinebo kati kajja kukola. Oluusi akamu kajja kuyitiramu akalala akagane nga kanebe kaagaanye. N'ekirala tottattanya linnya lya muntu kubanga oyagala ssente. There are so many ways how you can get money nga tokoze eki nga totanishinze linnya lya muntu. Nze Musawojowe Kojjabonny Mabirizi Products Limited for wano tubeerawo everyday era okubakolako bulungi nnyo. Forward yange Nicole wamu ne ttiimu y'omwami n'omukyala. Sina bintu bya kubagamba kubanga tuli bantu bakulu ffenna tumanyi ki ekyokukola oba okitegeera. Social media eno tumanyi engeri gy'ogikozesaamu, tumanyi engeri y'okwenfluensingamu abantu oba okitegeera. Gani okudda n'okuyomba n'omwana omuto kuba kakati Kati.Kojjabonny I think muwa ekitiibwa nganze omuntu omu n'abalala mumuwa ekitiibwa naye kati okuyomba n'omwana omuto mu social media sino kwegamba ndaba nga tekigasa. Bw'abanga wa myaka 15 ne wegiba 18 Kati.Kojjabonny mukazi mukulu nnyo oba muntu mukulu nnyo ku kitiibwa kye okuddawo okudisikasinga at 16 oba 15 year old. You have so many other things to handle. Ona project nyingi nnyo Kati.Kojjabonny ez'okukola oba okitegeera. Kwegamba olina erinnya ly'okukuumanga ggw'omuntu. Nicole ono kyali tekyetaagisa kugenda mu kamera ebyo kugamba Nicole yeetooze kuleeta bbaluwa kyali tekyetaagisa. Nicole naye omwandimuyiseemu omuntu ate nze kati ate nze osobola okumpita n'oŋŋamba ne mba ku kino naye wondeekanira siba ku kino. So Nicole okiwa awuliriza era ate era ategeera oba okitegeera ne waba asomyekaawo okutuukaawo wali mu ky'omusanvu oba n'amagezi amazaali. Ate ekyokubiri bw'obanga waweerera weebali ddala naye kimu kikulembeza nnyo. Tuladdamu mu vidiyo enaddako Kojjabonny wamu ne Musawojowe wano tubeerawo nnyo tunaddamu bwera.